Tubalamusizaako bassebo ne bannyabo, tubaanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero nkyazizza omuntu ow'enjawulo era ŋŋenda kumusaba asooke ababuuzeeko ate tutandikire awo. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo, amannya gange yenze Harriet ya Mukama, ono ye mwami wange. Mukama mulungi. Amiina. Bassebo ne bannyabo, ekituleese babiri olwaleero tuzze kubasaba kutujagulizaako na kutwebalizaako Katonda. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 29 tuwezezza emyaka 18 mu bufumbo bukyanga tufumbiriganwa. Nafuna omwana ono nga muwala muto ddala naye nange era nali mulenzi muto, muvubuka muto nvuumuulo. Kaakati tutambudde emyaka egyo, Katonda atukoze bulungi. Tugenda kubawaayo ku bujulizi obutonotono gye bujjaawo katono, naye twagadde tusooke tubayimbiremu oluyimba, ezimu ku nnyimba ezituzzaamu amaanyi, ezitugumya. Omanyi eyo gye nakulira mu kyalo eyo, abantu nga bakutamya obufumbo, abantu nga basobola okutamya obufumbo, waabangayo okulwanagana ku kaalo kaffe. Nze ndi w'Essembabule, naye ku kaalo kaffe eyo bakayita Kyabi, kati waliwo akatundu ke bayita Lutuba, ng'abeerayo abatamiivu bakubagana balwanagana abafumbo ne beeyuza engoye. Kati nakula muli ŋŋamba sijja kuwasa, naye bwe mmala okulokoka Katonda nampa omukisa ne mbeera mu kkanisa ennungi nga tulina omusumba waffe, omu ku basumba baffe, Pastor Songa. Pastor Songa gy'oli nkutumiddeko nnyo, yalina mukyala we Janet, nga Pastor Songa ng'ayagala omukyala bannange. Pastor Songa ng'omutogo mu maaso tagukirizaamu mukazi mulala agutuulamu, nga mukazi we yatuulawo omuto gwa Janet. Kati mpola mpola nengenda nga njagala obufumbo, kati nempulira nange nga ŋŋamba njagala obufumbo bwange mbusoosowaze bubeere ekyokulabirako eri abantu abalala, eri abandibadde tebaagala kuwasa, basobole okuwasa ku lwange, baga nti ku lw'omusajja oyo ayagala mukyala we nange ŋŋenda kuwasa. So ekyo kyekiruubirwa era yeggolo yange ennene. Kati nsaba mukyala John wangi tubayimbiremu ku luyimba, ezimu ku nnyimba ezituyamba okubanga tusobola okutambula. Emyaka 18 tegibadde gya kaseerezi buseerezi bwe giti, nedda, mubaamu ensozi, mubaamu ebintu ebingi. Tujja kubawa ku bujulizi Katonda byatukoledde ne byatuvuunusizza. Kale katusooke tubayimbiremu. Gw'otandika. Bwe tutyo twasalawo nga tuli babiri, Mukama n'akikonamu era yakkiriza, kubanga ye yatandika obufumbo mu lusuku luli Adeni, bwe yagatta omusajja n'omukazi. Bwe tutyo twasalawo nga tuli babiri, Mukama n'akikonamu era yakkiriza, kubanga ye yatandika obufumbo mu lusuku luli Adeni, bwe yagatta omusajja n'omukazi. Teri divorce Mukama takikkiriza, teri kwawukana mu bufumbo bwaffe, twafuuka omunze n'ono gw'olaba, tewali kwawukana, Mukama kimunyiiza. Mukama bwe yatunula bw'atyo n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka, bw'atyo n'amuleetera otulo nga tungi, Mukama n'amuggyamu olubirizi lwe okuba omukazi nga yamusaanira. Teri divorce Mukama takikkiriza, teri kwawukana mu bufumbo bwaffe, twafuuka omunze n'ono gw'olaba,
tewali kwawukana Mukama kimunyiiza. Katonda kyeyagatta teri kukyawula, kebeera embeera nga ya ssanyu, kebeera nnaku tusigala omu, teriyo kugoba mukyalo oyo, teriyo kunoba ku musajja oyo. Teri divorce Mukama tagikiriza, teri kwawukana bw'obufumbo bwaffe, twafuuka omu nze n'ono gw'olaba, tewali kwawukana Mukama kimunyiiza. Sijja kukugoba mukyala wange, sigenda kunoba ku musajja wange, mu bwavu n'ennaku siri kugoba, mu bwavu n'obugagga sigenda kunoba, sijja kukugoba mukyala wange, sigenda kunoba ku musajja wange, ndabidde bwe ntyo siri kugoba, nange nkulayiridde sigenda kunoba, abange sigenda kukugoba. Tukomaawo kaakati, tukomaawo ennaku z'omwezi nga 6 omwezi Easter Monday, ezo ze zimu ku nnyimba ze tugenda okuba nga tuyimba waliko Christian Life Church mu lukuŋŋaana lwaffe olw'abafumbo. Ndowooza mulaba t-shirt mugirabye, bagirabye bulungi. No divorce in marriage. Yes, tugenda kuba mu lukuŋŋaana olwo olwa no divorce in marriage. Jangu twongere kuwulya ku bujulizi naye kaakati ebitonotono, myaka 18 mu bufumbo, Katonda atuwadde abaana 7. Omukyalo ono gw'olaba yakazaala enzaala 7 bweddu. Amiina. Naye ku nzaala 7 Katonda yeetwalirako omu omubereberye. Katonda n'atulekerawo abalenzi 3 n'abawala 3. Ekyo nno kikulu nnyo gye tuli. Twebaza Katonda olw'ekyo. Amiina. Emyaka egyo twefumbiriganwa mu bwavu buli obuwunya, obwavu obunyooka n'okunyooka. Nendaba omukyalo ono ne mubuulira amazima nti nze gw'olaba wano nga bwendi naye mugumu. N'amalirira n'agenda n'omusajja mmwe mwenna abandaba gwe mwali temusobola kugenda naye. Weewaawo. Ye n'amalirira naga nti nze nja kufumbirwa. Amiina. Twebaza Katonda. Katonda akozeseza abantu mu lugendo lwaffe. Embaga yaffe n'ebaawo mu ngeri eyeewuunyisa. Okwanjula okwo nakwo nze eyagendera mu Costa mu kwanjula, twagendera mu Costa ewaabwe wa Harriet. Amiina. Costa muzimanyi zino ezitwala abaziisi, ffe gye twagenda mwate siwala wano mayiro ndooza ziri 17 okuva mu kibuga nga we tugenda, naye nga tetuyina mmotoka zino entono ezammwe, ne tugendera mu Costa. Naye okugendera mu Costa tekituganye kumala myaka 18. Weewaawo. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza ki? Nti naawe ali eyo omuvubuka mpuliriza, oyinza okuba nga oyagala kuwasa naye oyagala kukola mbaga nga gy'olaba ku TV. Mbaga za TV nno munnange ziba za bbeeyi. Wandikoze embaga eyiyo, ffe twamalirira ne ŋŋamba omuwala ono ne mugamba ŋŋenda kukuwasa, bwe tusente bwe zinaatubula ezigenda ezifuna reception tujja kugenda ku church batugatte tugende. Naye nakkiriza. Naye Katonda teyabiganya. Twakola embaga mu Makerere, ne tulya amasala mu Makerere awo. Kolo bagiyita batya? Sikyagijjukira. Myaka mingi. Ne twalyawo mu Makerere awo. Baaliba awo nga Kasumolo Gate. Ne tukola reception yaffe bulungi okuva awo ne leero. Naye Katonda atukoledde byekisa. Kakati ekimu ku byafaayo ku mikolo gyaffe, mu biseera ebyo nali nvuga booda zino okada. Nina piki yange gye nali nkoze mu maanyi gange nga ngenda mpasa omukazi nga nina omulimu.
olwo TVS Max ze ziriko zino 100 njiguze UDL kaga 20 nkyagijjukira no gijjukira tugenda kufumbirigana nga 29 ogwokusatu piki bagiba 22 ogwokusatu ne bagitwala ndozo laba amaziga agaliwo amaziga agaliwo ndozo galaba nfunyawe ekibaluwa tutandise okukola mpola mpola nkoze nsasudde twayanjula Friday embaga nga ya Saturday ne Friday yenyini nasasula katugenze mu mbaga ku Saturday ku Sunday ku Monday omusajja nyini pitch je nali mvuze ekibaluwa je yali ampadde nankubira esimu nanga nti ngabo otakoze pitch njigabye na akawasa omugole mupya najigaba obulamu ne bwononeka njagala olabo obulamu obufana bwe butyo naye Katonda tatulese basebo ne bannyabo tuyina ensonga ey'okwebaliza Katonda Katonda tatulese atutambuza olugendo emyaka egyo gyonna era kyova olaba basajjamu abali eyo nga namwe mufaanana nga nze mwagale nnyo bakazi bammwe kubanga abakazi bano batugumiikiriza ago ge mazima n'aguma n'ayiwawo omubiri kyemanye baboogerera ewaabwe ogenda otya n'omusajja oyo omwavu ye n'agamba ngenda okiraba myaka 18 Katonda tatukoze bubi Katonda atuwadde ekisa twapangisa obuyumba obukute mu mbinabina twasula okumpi n'ebiyigo twasula okumpi ne kasasiro tukoze buli kimu tutambudde wetwogerera leero Mukama atuwadde wetusobola okwebaka akasiisira kafa katinitini weewaawo okiraba lugendo terubadde lwangu naye mu byonna Mukama atuwanguzisizza n'olwekyo twagala okuzzaamu amaanyi mwenna abafumba bali eyo musobola okubanga namwe mukyatawaana mu bulamu obulamu Katonda bwe munaaba mwagalana ne musigala nga mwagalana mussa kimu mukkiriziganya musabirako wamu mutambulira wamu muli b'amazima buli omu abuulira munne nga temulina byama mugenda kuwangula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Lwaki tukomaawo olwaleero olina ekyokwogera okujjako okwongera okubayita okujja mu lukuŋŋaana lw'abafumbo ng'ennaku z'omwezi 6 ku Easter Monday ebisinga tujja byogerera awo tubate omusumba Fare kuteesaakwe wamu n'ekkanisa yonna eya CLC Kigoogwa tubategekedde okusomesebwa mulabe butya bwe munawangula mu bufumbo bwammwe bongere obbakakasa nti Katonda akyawa okugoba omukazi ate Katonda akyawa okunoba. Amiina. Ebyo byonna mugenda kubiwuliraawo tuyina abasomesa bangi nga kyakulabirako abawangudde mu bufumbo batambudde ne Mukama abaami bali ne bakyala baabwe bakkiriza Katonda olw'okukyusa obulamu bwabwe n'okukyusa omulembe mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Ono ye bbanka y'ebyama byonna. Olina ky'oyagala okumanya ku John? Ono. Ate maama amanyiko kakoota. Ono yamanyi byonna. Buli ekimukwatako yo kyonna ono yakimanyi. Tubaagaliza okubeera obulungi, mwebale kutusabira, mwongere okutusabira, abawadde naffe mu lugendo lwaffe, abatuzizaamu amaanyi, abasumba baffe, mikwano gyaffe. Siryerabira musajja gwe bayita Ivan, ng'embeera tutambuza kannaginaji mu nnaku enkulu ng'ezo nga bwe tugenda mu Easter, nga kukubira n'agamba ku mulimu bampadde butto, bampadde emiceere, jangu ogitwale. Omutima gwaffe gukwagala. Abantu bonna ababadde naffe tetusobola kubeerabira, tetuyinza kubeerabira, muwandiikiddwa ku bipande by'emitima gyaffe kubanga muyimiridde naffe okulaba nga tusobola okuyimirira n'okufuuka kino kye tuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abawe nnyo omukisa abafumbo, tubaagalanyira tubaagaliza obufumbo obulungi, emirembe gya Katonda gyongere okubeera nammwe. Mpahaaga nga balaba. Mukiraba munange kyekyo. Kale no katubabuulire motto yaffe. Once married, no divorce. No divorce. Once married. Kale emirembe gya Mukama waffe Yesu tugibaagaliza. Mukama abakole bulungi, abawa obulamu, baagaliza okutuuka ku lunaku olwo
Mukama agenda kukola bulungi. Amiina. Obadde oweddemu amaanyi, oweddemu essuubi, owulira nga ayagala okugenda, jangu mu lukuŋŋaana lwa no divorce ojja genda okuvaawo nga teweegomba kudda wamu.